Inside Story Uganda, real source of political updates. Yako sente mwami Kazibwe nga mugambye omutereze ensonga z'ettaka zilye namuweereza n'akasente ne message neziraga ku simu ne ba minister bamu baziridde sente zinalabyeko dola minister omugoba wa dola omutwalo gumu n'ekitundu nganti bandaye busijje bonga kufuna sente z'obwiriri lwaki baziwa mwami Tamale ne Kwezero Milson ffe ne tukula ensonga ne tuzigusa Sambu Mayanja mwatu ati tebamukombya wadde ekikumi Sambu Mayanja ye tebamuwa bamuvugira obuvuzi mu byobufuzi tukiyita system as analysis. Yes. Ntaira okwati system nentegeera bwekula kati bwatulya system ya Museveni. Yes. Museveni system ye NRM eringa baby. Baby tatunulira mulezi. Atunulira byebbali. Yes. You make a mistake and be committed to Museveni, you die a pauper. Mu government ye muwagire. Ojja kufa bwotyo. Yes. Ojja kufa kubanga talina control ku government ye. Bana abantu n'abantu baba akwata media. Tirokwati a man like me. Nadde ndaba meeting nga professor ayogera nabo. Aba bintu byene mbamalawo. Ne bamugamba mbono omusajja tayiseewo ne weyandikomye. Mwayagala okunzita ne mulemu. Yes. Wakwata akatambi n'okawa proceeding kakakyamu. Oyagala kukolera ki? Nawe inakwerwana. Professor yabagambye if you kill somebody's baby oba omwana we ng'akulaba gonegino avugonene kanyala ku bantu kabanyalamu bani abanyala bantu endagisi you think I could up for you tosobola nga gwe nakuga nti ono gondi owa polisi w'ekakiri nti atalingi sereseningi gundi oze ku ttaka lyange ekkolere ki kutema butemu ukiki kyennyini ku ttaka lyange zitolirinnya simbatta kakati Sempala Kigozi andi kubuulira nti Museveni cannot solve this land issue. I told you I have not come across where land has been solved amicably. Yes. No. Tikiriyo. Uganda is a small country. Tejja ku expand. Ate nga population yeyo. But the issue is bemugoba mu ttaka banaalagawo. Can you make Baganda permanent refugees? Tekisoboka. Yes. Ettaka lyaffe tulyagala nga Abaganda. Tetujja kulowooza Katonda yatonda nti Abaganda bali wano, Abanyankole bali wano, Abasoga bali yali musiru. Kakati kyekiri mu mambuka g'eggwanga. Kakati kankubuulire nti Museveni buli kyaleeta aleeta Panado. Panado taleeta ddagala liwonya. South Africa omanyi ekikubiriza bano bagundi bala mafosa ANC. Oyo mwana magundi ajja bafu oba abazungu bajja kuddawo. Poverty eringa bweri. Yeyongera bweyongeza. Tribalism eringa bweri. Obuli bw'enguzi. Nabwo bweyongedde. Ye bagenda ne bagamba South Africa. Look, a willing buyer to a willing seller. Abazungu bakontrolinga about 85% of the land. Mugwanga South Africa. Tumanyi South Africa yayina akayimba. South Africa radio South Africa nkajjukira bulungi nnyo. Nti twasanga wano bunyonyi. Babuwazi wano wani. Kye baali bategeeza. Yes. Balwanira ki? Taka nga lyeri battiŋŋanya. Mau yalwanira ttaka ne baziika abazungu mu binnya. Lwa ttaka. What the bazungu did, Britain and West Germany contributed £500,000 ne baziwa gavumenti ya Kenyatta. Esasule departing Asians. Ne bagulako property. The Kikuyos got a lion's share. Naye n'abala bakola ki? It was land. Mugabe is my hero. Mugabe yali musajja wa Mugabe mwagala nga Idi Amin. Mugabe Idi Amin nti mugoba abantu mutaka. Nawa directive. Idi Amin dada VCDS OMC conqueror of the British Empire. Tomwemalikira. Muzanganda Salong. Okufuka obulamu bwe bwonna. Tiyabadde directive tewali ava mutaka. Atuba yagaba kondo mubatte. Idi Amin tewali yali akoze. Ensi ebeera mu ngambye.
nebakulisa dictatorship yetagisibwamu. Yes, nabagamba nti eyo oluwandaza lwe Gaza okusigalawo buli mpalaseni yatulanga ettaka nga bamutta ekira akabaze ku mutwe n'ebiganda bwe basaana obikola. Kati nno mwami Kazibwe yabawa ettaka eka 10 ate ne baziguza mwami Muwonge owa Budesesi. Kati bamugamba Kazibwe tuwongere ettaka. Nedda bwogenda mu kkooti obwofudde jangu nkulogere. Ate mu kkooti yabawayo togenda mu ddogo genda mu ddogo nze mbakubiwa nemba malawo okumanya bana abasajja bagezi nze sasira mayiga nennabagereka omwenda nabye meeting nga abasajja bamaze okukola contingent ku kabaka. What if the worst happens? Mayiga yeba mayiga yina kuyita banjo Bobi Wine yajja okutuwulira ekiddako mayiga kuyita mu ttaka kuba ateeka mu ssente nennabagereka olaba kabaka abakkiriza okugendayo yabaganye lwaki yategeera zeyasera outs bano aba gavumenti bakwata mayiga Chief Justice nagende wamayiga akimayoki Chief Justice omulamba bamayiga wali wamu mbuyera kwakitalayo mayiga bano abasajja obekawedde nze nkubuulidde kuluno nalabye meeting ezi nya ku weekend ate zonna ziri recorded eya Professor Nagirabye ng'abasajja abagamba nti mirundi ejja baba malewo ate yabagamba Professor oyo my only misfortune have not come across him. Professor Gambia abafuga eggwanga lino mwenda abafuga eggwanga lino mwenda kwali mwenda abogola n'abogolera onani yakuba nti nga shamba boy we. I'm telling you stop, I don't want it. Unani yakuba nti ani yafuula ennagisi kano ko tayogera nakakombwa. Kati mukulu tamani n'ensonga gye njagala okubuuza minisita wa presidency ayingira mu nsonga z'ettaka. Let me tell you, one of the cardinal duties of an RDC is to stop land evictions. But what Museveni did nti alonda batakataka abatalina buzito bangambye the person who has tried RDC we Wakiso omukazi bamugjayo Nalongo ne bamugobayo. Why? You must at one time Museveni visited Wakiso ng'abantu yatwalayo akasajja kayina okunoonyezebwa tuli kanoonya nga bannazi naye tumwebaze bali banoonya nga bannazi esiko lya president kolera future nga bannazi. Akasajja kali keyitaani akasajja kali keyita kaguta tekayina Luganda na lumu na Museveni akasajja kajonyesa abantu ate kali mu ofisi yatumwebaze niba kiyita kaguta sebo bete kayolira wa kajonyesa abantu ku ttaka. Yes, kayino na Wakiso. Why? Nti abasajja bali strategic. If you have a farm eyente mu Ankole, Ankole is becoming expensive kuba bonna bagagga. Yes. Yike mu Ankole sente zegula omala wobugerere nga yonna ekyalo kiguzi. Tumukunde kye yakola bagamba Museveni tumukunde agule nti talina kulamuza agula tumukunde was strategic. Twakisomanga Botswana jenko ente mu Ankole obulume bulete ku farm yo obulunde otunde. Why should a man go to Ankole when there is a farm in Bugerere? Tasobola genda mu Ankole. Yes, ete bweziba zijja ziruzinga kilos and because mwima yopiki temutegeera singa mugamba nti ennyama obusa amaliba bigenda kukomawa mbalala eno ennyama ejja mpaakingi mu supermarket. Yes. Naye ente oziraba ku loole nga zijja era at one time they decided nti ente kafye takwata ku nte they lose weight yetu mukundi yali strategy nabuge bayagala omwepankako bamusobola. At one time Museveni wanted to fight to mukundi using the land problems bagulanga ebitwala 4 obute land y'omuganda is the cheapest mitwala 4 otuntumula batuntumule nabagamba nti nagula ebujjuko wana awaleeta the land is adequate but because land for you they use monkey tricks waliwo omulamuzi ababadde balwana abalwana ettaka lyabwe oba sibasengenge oba banane malisi ya sidamu
abantu bonna bali recorded abakola ebintu ebyo nze sikolera today kolera future tujja kudduka bajja kubanoonya badduke abalamuzi abo abalamuzi gende wa state attorney ababadde basibiddwa babasibe batunde ebibanja byabwe byonna bijja kubaggwako kakati kankwenda kugamba nti ebiragiro bya Museveni byakola ebitakola bo tebakya yebaga nti oyo kayogere what I used to do for Museveni whenever he issued a statement I would translate it into a booklet era bampandikako ebaluwa ne baŋŋamba you man you are using information that comes to you by virtue of your job. It is against civil service rules. I said, charge me. I'm guilty. What does the president want? Kuba president what directive zina kolebwa tebaziwulira abantu abantu tebaziwulira no nakola land office baloya tebagenda ya mukyala njuba baloya tebagenda iziti liko ne Museveni yali agenda Luwera abantu tebamusalako kyobala bantu aproviding panado nesidagala erikiwalinga bantu mas kankusomere kan era nze mbagamba nti Museveni is the strongest beneficiary of enguzi as a political scientist yasinga gifuna Museveni yasinga okufuna mu nguzi one babazinzeeko ebweru tebakya investingayo ekitegeeza base center azimba apartment one in Uganda. It would be the duty of government to create apartments for low income people back from university. Ozibye ozikozeemu ki? Even in the colonial times, bwabanga sente nyinyi nga tebakusiba. Bajjaguddeyo bakube sente basibanga mu mpi wa nkoko. Owe sente ntono gwe babba bwasiba. Ne mu family zaffe Omuganda bakuŋŋanyanga abaana bonna ne babatwala ewa jjajjaabwe. Naye omwana bwe yajjanga omuwala jjajja gundi ankubye jangu nkukube naye kati omwana omuwala ajjanga adduka gundi amenya okugulu oyo tebamukuba adresi gyanoonya agimanyi omwana omulenzi amenya omuwala okugulu tetulina kyetumunyegako adresi gyanoonya amanyi kyanoonya bakuba kinoonyeza naye akinoonyeza bubi jjajja gundi amenya okugulu omuwala ng'omulenzi yamumenya okugulu mukuba mungalo kali bakasajja lwazi adresi yagimanyi you see something can be defamatory today nekitaba defamatory tomorrow nti today mu 86 baleta etteeka ly'abanyarwanda secretarian bill today omusajja laba embwa eyo bannange embwa eyina sente isiru abusive tekiba abusive is it abusive era abanyarwanda be balina sente bagula ettaka lyange izo omunyarwanda siru abusive kakati today ffe tumanya nti when I find a boy on my kikomera manya ayagala bawala mukube emiggo ate omukubira kingaadwesa agitegedde weeri naye bw'abaana macuwa tumwerekera nako akole kye bamukubira okukola abaana macuwa omwana omuwala bamwerekera nako bano basenga baani ne bajja nti kaakati otuuse ate ffe mu Baganda abakadde b'omuwala tebamuwerekera mumubireesi baddeyo kunoonya mwana mulala bwekyo ekibasigaza ewaka tebagenda ku reception bakadde bo tebagenda ku reception bakoma mu church baddeyo bayigga omulala muba mukyayina endasi muba mukaddiiriddwa omwana asula ku malaalo bamubuliri ng'anoonya mulala kiganda kali kyali yamaanyi nnyo abo bameyige tebabimanyi bakuba ne mbateeka ku ttaka kakati kankulagireyo ebiragiro bya Museveni ebyettaka Museveni kankusomere nze anoonya solution ku corruption n'anoonya solution y'ettaka mu Museveni nze nseka busesi corruption ajja kwekola yokka abaka ba parliament wategedde nti bafunye milioni 25 buli omu buli omu yafunye milioni 20 mwezi bazitadde ku akaawo balya muliro for me what encourages me their two issues
abantu tobafuula kaboogere. The moment you allow people to talk about something, you are in danger. Golazano government etabigera nga mu corruption. Zonna bazibba ne lwakuba ezimu zaali nkambula. The root of corruption in Uganda. Never got the first corruption scandal in Uganda yali mbaga y'obuti. Kozi yakozesa dola mmeka? Yakozesa pound emitwalo 6. Sente zaali mpitirivu. Multiply by 20. Embassies closed. Zaali mpitirivu. Nabaga nti what are you talking? A hero, an independence hero. Some of the things were given to me by companies. Embaka y'obuti yamalawo. Pound emitwalo 2. Emitwalo 6. Emitwalo 6. Nga pound ya Bungereza eri musingiza Uganda 2. Multiply by 20. Sente zaali mpitirivu. Yes. How many schools would you construct? 2. Olowooza amasanga gaali gazidde. Corruption is a HIV. It does not matter what you are doing today, what you did 5 years ago. Nga kivaayo kati. Amasanga ne Golodi Wekongo yali yazeggulo. But when they wanted to remove Obote, what did they use? Masanga. Ge yali yatwala edda. Corruption mu mukube mu ngalo Museveni buli gwawana yenna mukube mu ngalo. Ate yawanyani tambongo n'akamala. Ate Museveni mugezi. Museveni amagezi galina ku corruption mwete mugamanyi. Corruption helps to build the country as long as the money is not taken away. 2. Ayimbekize mu Uganda is war hostage. Talwana nga yina mu ebintu. Nyanti bano babba ate batwala bweru. You seen how Museveni benefits from corruption. Onabye nga yina property cannot finance a war. This is why Uganda is peaceful. Buli omu ali mu kufa. Buli omu ayina. Tayagala kuwonoona bintu bye. Teri mukazi bw'ogamba nti bamusibira ebikopo ebyosowaani akuba kabala ku ttaka. Mulimu ekikopo ekyasengaawo. But bwe tuba tusoma politics batugamba. A primitive army is very destructive. Eyo noone eggwanga lyayo. Bwe bajja wano babba amasaawo bakwata abakazi babba leegi. Ebizimbe byaffe When a primitive army invades a developed society is very destructive. Soko tuwe ku nsonga z'ettaka ezo. Museveni abakwata. To the moment you are a corrupt person now defending, you have lost public trust. Ali kukwatako ngambwa. Kirwali yagala okukugoba. Lwali kireeta. Kyamutiisa. Yeseeviyewo. Yamala okuteekako denti. Kakati awoogerayo obuzibu bwonna. I want to tell you. Kani Ereru, even if Museveni humiliated Ereru, talina mulimu gwe yamuwa. Kubanga Ereru senior advisor, Minister Affairs gwe gwa Sali. Kani Ereru raise his ugly head. Tekisoboka. Anti nga abakonyi. Nga bajjayo ensonga. Nga bamutwala kagudde. Amumaze. Kyobalanzira bagamba nti ayiraikiti tumukunde. Ate tumukunde oluso help to me. Saved my life. Tumukunde yabagamba nga baagala okunzita. That man helps you. But he helps Museveni alone. Ne Museveni yangobanga mumpi wa nkoko. Alwanyisiza Mbabazi. Ate owambabazi namuwa minisita. Kakati awo olabya Museveni tisemwa. Tumukunde yabaga don't kill him. Uncle Sam nabaga don't kill him. Katusoka tuwumulemu tukomewo n'akatabo kali. Kale omulungi omulabi wa Baba TV programu yaffe The Big Story Extra ekyagenda maaso ndine mukadde waffe Tamale Mirundi kansoke muwumuzemu katono tukomewo n'ensonga eno y'ettaka akatabo yatambudde nako ate ettaka lifuuse ettaka ab'omu mambuka g'eggwanga balwanira ttaka bagamba nti ndo bagenda lwaki Tanzania moves consciously lwansonga za ttaka population in Tanzania kale mwabalwani ettaka ne poloti nga muli basize ne bayisa